wano wetugenda waka anti Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine yabimugamba yalowooza nti nno bintu byakusaaga kati nno agava mu kkooti y'ensi yonna mukimanyi abajulizi 2015 President Kyagulanyi be yatwalayo nga bano bakakasa ku bikolobero byabakolako Gen. Museveni gwajabagidde dda ate agava mu banka y'ensi yonna ensimbi Gen. Museveni takyaweebwa obwavu bumutta gavumenti egwa esebengerera egenda mpola steady slow but sure ate enkolaganayo ne America okubanga yasaziddwamu Gen. Museveni wamma ali mu kutokota kati atokota kitokota sikisaanikire kati nate agava Uganda Banayuganda nabo wamma kati bafungiza basimbye nakakongo bagamba togunya oguwanda kuna ekintu kirina okuggwa so tulaba akatambi kano omanye nti ate Uganda nayo ekintu kyawedde dda Gen. Museveni essaawa yonna tubalambale nti nno gavumenti emaze okugwa Kyagulanyi amaze okulayira nti lwaki Museveni akyatufuga lwaki akyatulemeddeko oluvannyuma lw'ebbanga lino lyonna myaka 3 akikoze atya nze nno mu kulowooza okwange ne mugamba waliwo factors Museveni ze yeeyambisizza okuba nti asobola okutufungamako nga factor esooka bwongo bwaffe abafugibwa obwongo bwaffe abafugibwa ye factor esookera ddala ewadde Museveni ebbeetu okutufungamako ebbanga lyonna buno butukugidde kinene nnyo okumanya kiki kye tuteekeddwa okukola okusobola okwenunula era butukugidde kinene nnyo okumanya wa we tuteekeddwa okussa amaanyi nga tulwana yensonga lwaki ensonga gye nasookeddeko okubagamba era gye tutambulirako ebbanga lino lyonna etaddewo nnyo obukuubagano wakati waffe abalwanyi leero nalina akaposti ke nataddeyo ne mbabuuza bw'obanga genuine oli mu struggle weebuuze okuva nga tumaze okulonda mu 2021 ennaku z'omwezi 15 bamaze okulangirira weekebere gwe wennyini ku social media handle yo olabe ababaka b'omulabe waffe omanyi bameka era bameka be waakateekako olulumba sinziggo ogeraageranye n'olulumba lwe waakateeka ku babaka abaffe gwe ng'omulwanyi muna struggle bw'omaliriza weekebere olabe okoze posts comments meka ezikuba na kyemalira ozigiraageranye n'ezo z'okoze ezikuba balwanyi banno gwe ng'omulwanyi ng'oli mu struggle bw'omaliriza ofune general assessment weebuuze amaanyi go gasinze kugasa saidi ki mweno struggle ludda lunyigiriza oba lunyigirizibwa okusinziira ku bikolwa byo gwe ng'omuntu kuba kati tugenda kumalako omwaka 2023 ekitegeeza nti kino bwe kiba kisanja tukisigazaako emyaka emitono ddala 2 weebuuze mu myaka 3 amaanyi go gasinze kukolera saidi ki then osobole okukyusa bw'oba olaba nga gasinze kunyigiriza ludda lwaffe byokoze wali byonna bijjulule obikole mu opposite ogenda kulaba contribution yo bwegenda okubeera ku struggle bwe weepimapimamu nga byokoze byonna byonna bikuba nakyemalira oba nga amaanyi agasinga obungi ogatadde ku nakyemalira noonya gano amatono g'otadde ewalala ogakyusa ogazze wali tusobole okutambula tutuuka eri ky'oba okola ogenda kulaba struggle bwekwanguyira mu kabanga akasigaddeyo akatono
kubanga kati mwakyo sense abantu baffe abasinga obungi tebannaba kumanya oba kubanga oli asobola okubeerawo ng'oli musirikale mu lutalo oli ku front line amasasi ng'ogafulumya mu mmundu yo era nga ganoga abantu ne bagwa naye singa ogenda kunoonya amasasi gafulumye mu mmundu yo weebuuze bantu basayidi ki abagudde abagwa bamulabewo oba babo buli lwolaba nga abasirikale b'osinza okukuba babo manya nti okoze kinene nnyo okunafuya oludda kw'oli obeera nga bwolaba abawagira omupiira gwa Bulaaya mulaba omuzannyi gwe bayita Harry Maguire Manchester gwe yagula oyinza okwekanganga ku goolo z'alina mu Premier League n'assists z'alina mu Premier League ezisinga obungi zinywedde mu katimba ka Manchester ate gwe baagula okuzibira akatimba ako obutayingira mu goolo ojja kusanga nga y'omu ku basinze okweteeba y'omu ku basinze okukola assists ezivuddemu goolo ezikubye Manchester naye nga baamugula kola ki kudifendinga ttiimu lwana tobeera Maguire wa struggle yaffe gwe nga gwe lwana olabe kubeera Maguire mu struggle y'okunonola eggwanga obwongo bwaffe lwaki nkugambye nti ensonga kwentandikidde yali Stephen Biko yayogera ekigambo ekyo sitera nnyo n'okukootinga abantu naye ng'ate ekyo nkikootingira lwakuba nti olede waliwo omuntu ayogerwako eyakyogerako edda naye nga kyo kyekyamazima nti ekyokulwanyisa ekisinga okuba ekikulu ekiyamba omuntu yenna atulugunya bubeera bwongo bw'oyo gw'atulugunya nakyemalira ekyokulwanyisa kyasinga okwesibako ekinene bubeera bwongo bwaffe yensonga lwaki obwongo bwaffe bwateekerateekera buli kimu obwongo bwaffe bwateekerateekera buli kimu ekyokubusuula era ekyokutunafuya n'okutufuula buli ddakiika balina okuba nga tumwegayirira tukaaba bukaabi bwe yalaba nga tugenda kusiba omutima okumunwanyisa yagamba nti abantu bano nteekeddwa obbateekamu entiisa n'asiba bangi n'abuzaawo bangi n'atta bangi n'atulugunya era n'abamu ku be yattanga yabatusuuliranga atulaga nti ono nga tannafa muyisizza mu bino bamutemyeko engalo abalala abaana babasalako ennimi mutunuulire abaana bano bagundi waliwo n'omwana we bakuba omumwa essasi omumwa bamubesasi mu luba ne wabaawo bagundi bano waliwo abalala abaana bangi nnyo muzinga mubalaba bebasuula nga bamaze okubatemaatema bamaze okubala bamukulaga bamusaze bamugjeeko engalo bamugjeemu enjala bakoze batya n'abalala be batadde nadda n'akugamba nze bamanyogona ne bagajjamu ne banyiga obusajja bwange ne bakola batya mwalaba luli ka vidiyo ka muganda waffe ekyuma kya Yesu omusajja n'anteeka engalo emabega ate n'abalala n'aŋŋamba ngikombe simanya mugamba ginoone simanya ginoone like that there are many things ebiri nasty ebyakola naye ng'ebyo byonna biri menti kujja kulumba bwongo bwaffe okututeekamu okutya tusobola bulungi nnyo okuovercoming ekintu ekyo nga tujjukira nti ekimuwadde ebbeetu ly'okukola bino yalina obuyinza singa tunona obuyinza buno kitegeeza naffe tusobola okukola bino era ekisinga okuba ekirungi eri ba revolutionaries nti nammwe muba bantu abasobola okukoppa lwakuba mu kukoppa kwammwe mulina okussaamu okuyiga nti obutateekawo kkubo linaaba nti nammwe bigenda bakolwako abali beetaaga temuteekeddwa kugoba buufu bwabwe wabula ebintu bino bye bazze babakozesaako bwe mufuna omwaganya mulina okubibakolako ne muteekawo ekkubo n'essomo nti mwe kemuzze nammwe kemuli bikola nammwe bijja bakolwako kemubikola ku bantu bamuno bimuteekeddwa okukulembera mubirinde biteekeddwa okubakolwako naye bano ba culprits ababikoze okubibakolako kubeera kuteekawo ssomo eri abajja nammwe bennyini nnyini abaliwo mu kiseera ekyo kati
obwongo bwaffe tubuwagale tubuggyemu ekintu ky'entiisa kye yateekawo nga twambala ekigamba nti singa tufuna obuyinza yettulu gy'ayina tusobola bulungi okukola bino byatukozeeko. Era essuubi lyaffe tutambule nga tulirina ebbanga lyonna nti bwe tufunira obuyinza bino tubibakolako. Obwongo bwaffe bwe butuleetera okulowooza nti abazungu be twapiiringira buli ddakiika wano babadde tebamanyi nti bino bitukolwako. Bwongo bwaffe bwe butuleetera okirowooza naye nga tukimanyi bulungi nti tebalina kitundu kyansi we batalina maaso gaabwe, wabula bo bagoberera ebyo ebibagasa ng'abantu ng'abazungu ebiyamba agenda yaabwe oba bikutulugunya gwe kiddeyo kirowooze mu bwongo obwo nti bwe baatuuka okulowooza nti twetaaga abantu ab'okukozesa nga tebasasulwa nga tebaweebwa bujjanjabi bulungi obakozesa nga bw'oyagala obayisanga abatali bantu n'okulowooza nti abantu abo grade ya wansi gwe balowoozaako ng'omuddugavu. Eyo gundi tekyukanga, temulowooza nti yakyukamu nti waaliwo ebyakolebwa waaliwo ebyayogerwa kati eyo narrative yavaawo. Muteekeddwa okukimanya nti always omuzungu akulabira wansi, oli level ya wansi mu bantu, mu mitendera gy'abantu. Kiri gy'oli kukissa mu bwongo obwo okumanya nti ndi muntu ng'abantu bano. Siyina kufuna lukusa okumanya nti eyo right yange. Ekiŋŋwanira ng'omuntu kiŋŋwanira so si lwakuba nti oli akidefininze nga ekiŋŋwanira. Tulina right okubeera abalamu. Eyo right Katonda yagituwa. So si nti bazungu. Tulina right ku bintu byonna ebitufuula abantu kubanga naffe tuli bantu. Kibi nnyo mu bwongo bwaffe okulowooza nti bali kye batakozeeko approve tetulina kikkiriza nti always tulina kwapiiringa kubo oba bonna bwongo bwaffe kubanga buyamba nakyemalira okubeerawo ng'atufuga kuba buli lwe tulowooza nti tujja kumulopa tulowooza mulopa w'abazungu naye ng'atoolede abazungu ali answerable to them ne bino byakola babimanyi biri sanctioned by them. Njagala mutunuulire ggwanga ki ery'okumulirwano eriyamba Museveni mu kutendeka abantu okutulugunya. Teririiwo. Naye abatulugunya n'obukodyo obutulugunya obutwa bwe bakozesa biva Russia biva North Korea. Facilitation ey'amagye agatulugunya n'ebitongole byonna facilitation eva mu Amerika eva Bungereza n'amawanga era amalala ago gennyini ge tuwulira nti ge twetaaga okumatiza nti tuliko ebikolobero. Era bwe twatuuka ku bo gye batwala nga agenda yaabwe Museveni n'agizannyiramu ng'asaagirira ayagala okusika Eriya, ayagala okusika omukwano gwa Banayuganda ate ayagala okusika nabali ng'abalinako leverage ku tteeka ly'ebisiyaga. Bayanguyirawo okuvaayo okugamba nti nedda katuba slapping sanctions. Kati zino zonna ensonga endala ezirinyirira eddembe ly'obuntu bazireeta luvannyuma lwa nsonga yaabwe. Ekitegeeza naffe kiba kikyamu okugamba nti kati tusubmitting. Era waliwo omuntu omulala yabadde andeetera discussion eyo nti kakati kye tuba tulina okukola abazungu tugende tubagambe nti Museveni abalimba ebisiyaga tabyagala era n'amateeka ye yagaleeta naki. It is not for us to prove. Ffe nga bannayuganda abalwana okwenunula. You cannot ask us a question about that because we are not policy makers. What we intend to do when we come to power, that will depend on us. How we acquire our power is how we shall determine how to go about certain issues. Period. Tekibako kubuuza. Gwe toyinza kutandika kumbuuza kati naalya ntya emmere nga gye sinnamanya. Ye muyinza okuba nga yakumira bumizi nga si yaggaaya. Gwe nnina ntuuke ku mmeeza ndabe emmere eriwo ndabe bwe naagigaaya.
oba bwe naagirya oyinza n'okuŋŋamba emmere n'osuubira giri otya nga teri mu choice ya mmere gye nja kulya. Nyinza otuuka wali nga waliwo buffet. I can choose what to eat and what to leave. It is not upon us to prove to these people Museveni agwa luddawa oba agwawa. Mumuleke ogwo muguwa gwe yagwesaliddewo. Yakera ku machanga ayagala kulaga Banayuganda era bangi ne bamugamba Museveni tumuwagira nnyo afuddeyo ku buwangwa bwaffe. Ffe abasinga tetwakyamuka n'etteeka ali lwaki ebiziyaga byaliwo mu Uganda nga Museveni babitemerako ttaka. People who came out to advocate against the practice were always persecuted. Mulabe mugire mutunuulire documentary ya Pastor Male. Nono omulala Sempa bafundikira be bakoze community work because they became whistleblowers mu nsonga eyo under the watch of the government. N'abalamuzi bonna ne bakola rulings enkyamu. People who came out ne bavaayo ng'abajulizi baba persecuting nga mwabalaba abalala ne babakowasinga okukyusa obujulizi bwabwe. Museveni gwe mugamba nti yavuddeyo n'alowooza ku buwangwa bwammwe. Amasomero kubanga ekyo ekintu we mulina okulabira obubi bwakyo nga kitandise okuaffectinga young generation. But it was during Museveni's reign that books that were introducing young infants, actually, books that were introducing infants to the act were discovered in schools, and those schools were not persecuted, but rather the whistleblowers, the journalists, ababi fulumya bebatwalibwa. Go back and revise that. Nga tulina maternity wards ezitali facilitated mu referral hospitals all over Uganda. Tetulina referral hospital etayinaako clinic eri well facilitated and catered for by the government. So if you wanted people who are supporters of this, it is them. If they were genuinely willing to persecute anyone found in the act, mumbulire bukyanga bateekawo tteeka ne baliyisa Museveni n'alisaininga abantu baabwe siwe baasinga okuvaayo. Olwaleero kati bali ku TikTok nange ne mwengenda bwenti nsobola okugamba nti ono no bali mweyembeera naye ng'etteeka lyamala kuvaayo ne basobola okuva ebweru gye babadde beekwese ne badda ku kkubo. Terikwatangayo muntu n'ogu. Only to come out batugamba nti kati bafuddeyo nnyo kubanga etteeka twalyogerako. Kyagulanyi yali commentinzeeko negatively oba passively. Actually, it's not negative, but passively. The passive comment that Kyagulanyi gave on the act ye yafuuse ekizibu ky'aba parliamentarians mu Uganda, as if bali be balina okusalawo nti etteeka lyemuyisiza as a sovereign state terikola oba likole. Ne batuuka n'okweyambula kuba kati mu abantu singa mwasazeewo ne mubatunuulira butunuulizi bo bennyini ne basindika envoy n'agenda eri n'atuuka n'odiesama nti bamemba ba parliament ab'opposition be baalireeta si ffe, meaning nti ffe tetulirinaako buki. Kati mubaleko omuguwa gwabwe bagwetaddemu beetuga temubateerayo akatebe. It is them. Development okulinnyonnyolera. Ffe bwe tuli baakubuuzibwa kibuuzo ekyo batulinde luli nga tumaze okwenunula. Ate kasita twenunula nga ffe teerwanyeeko. Bwe twerwanako ffe kitegeeza it will be very difficult for them to impose policies on us. Bungo bwaffe bwe bulina otuwa kino. If we genuinely need independence, we have to start acting independently. Bwe tukimanya nti kino kyekizibu kyaffe. There will come a time we tujja okwetaaga okuba nti some actions will be done based on what we believe in.
waliwo tugenda maaso awo ku njala egenda okuluma bannayuganda sibe babawamba amataka gammwe nga batema n'emmere tugenda tuuka maaso awo nga bafuuse kyakulya tujja kuyiga ebyokulya gye babikwerese ne ssente gye bazikwese bwe ziggwawo then bye bagenda okubanga baliibwa abamu beetuumyeko ebiraalo by'ente tujja zirya kubanga kizibu tebakulimba nti otusobola okulya ente ne tugirira wiiki tujja zirya zijja kuggwawo enjala weetutwala tugenda zirya zijja kuggwawo then twembakinge ku bannannyinizo lwe mugendo kitegeera nti ennyama y'omuntu tetta tujja tuuka yeeyo. So if someone is telling you kiki obuzibu bwonna bukyali ku bwongo obwo okyabalabanga abatafa obalabanga ab'amaanyi nnyo mulimu n'ababakkiririzaamu nti babagamba nti bacwezi nti bali misambwa gibula bubuzi. We shall prove that bwe baba babula. Time will tell. Then ensonga endala wadde njikoonyeeko wano, the external factor, the influence of the international community eyamaamira obwongo bw'abannayuganda ne baleetera okulowooza nga bwe nkibagambye wali nti be balina okwapuruvinga ku buli kye tuteekeddwa okukola, kye bataapuruvinze tekiba nsonga. Bwe batutugamba nti kati mukaabe mulumiddwa tuliina mpaka bole banakkiriza nti kati tulumwa then naffe tulyoke tukaabe okujjako nga tukyuse ne tudeviating away from that n'okukkiriza ffe nnyini kubanga twogera nnyo akagambo international community ne twerabira nti naffe tuli part of that international community. Era omuntu bwe mumulaba ngoba abantu abo bwe mumulaba nga batandise okwagala oba isolating, you either choose to isolate yourselves and act indifferently. Nze kye neekakasa ku bamanipulators nti bwakulaba ovuddeyo tayinza kuleka kugenda, ajja kujja akubuukire atandike okuleeta obusekoseko bw'amagye mu lukufu era akwetungeko because ayagala akumanipulating ejyalaga mu maaso. Tubadde ne programu ey'okulabisa. Okulabisa tugenza okukulangirira nti kati tuli mu kulabisa ng'oredde ffe twali twalabisa dda nakyemalira nga takyali gwe tulina okulabisa. Wabula mu kulabisa kwa programu yaffe esembyeyo tubadde tulabisa ebitongole ebyo n'amawanga ago agazze nga geerimbikalimbika mu bunnanfuusi obutugamba nti galwanirira eddembe ly'obuntu ng'ate ebintu bino gazze gabiraba nga tubyogerako nga balaba. And that is the achievement gye tusinza okujjawo, okulaga omuntu abadde akubuzaabuza obwongo bw'olwo oba obununudde kasita omulaga nti byabadde akulimbiramu obitegedde. Ebiseera ebisinga aba alina okuvaayo nadda mu lwatu n'akakasa nti owaayi omusajja kati antegedde sikyalina kyenkweka, either I have to come out clean nti mbadde mu nanfuusi oba ntandika okurevisinga strategy gye nina okukozesa. Naye omuntu agenze mu kintu n'ojja ng'okimanyi nti abantu bano bengenda okuteesa nabo bategeera bulungi akazannyo ke mbadde nzannya, naawe wennyini ng'ogenzeeyo manyi nti omuntu ono alina akazannyo kanzannya bwati ne bwati ng'oka identifyinze buli lwa moving epeesa naawe ojja kumuvinga lino in defense. Okusinga bwe tugendayo nga tukkiriza bukkiriza essebo mugambye anti mugambye kasita mugamba our man kyogamba tetuwakana. Please, mulwane nnyo mutaasa obwongo bwammwe ate n'okwa identifying abalabe baffe, international community and the developed world beba active okubonaabona kwaffe n'okuzingama kwaffe, kubanga be bannannyini political system gye baatuyigiriza ne bagituteera nga tuli alphabet tetunnagiyiga etulowoozesa nti whoever differs from your political ideology becomes your enemy. Ate ekirala ne tubeera ne system z'ebibiina by'ebyobufuzi
ebitalina aim whatsoever to develop the society, but rather to manipulate it by helping, imposing, by yambi to impose on us policies that will continue to manipulate us at the benefit of our oppressors, the former colonial masters and the developed countries. Chobola tubeera nnyo mu bintu balina institutions ze baatuteerawo always ezitukuumira mu butavaayo, tetulina kugaggawala, tetulina kufaayo, tulina kuba mawanga gasabiriza. Bw'ogira oti IMF neekuwola, nabagamba balina system, mujja ne mugamba tuzze kwewola sente za kukola luguudo, naye twagala era mutuwole ne sente zinaayisaamu amazzi, mutuwole ne sente zinaayisaamu amasannyalaze. Tetukyasobola kusimba miti, naye gano okusinziira bwe gatambula twagala tugayise mu ttaka, twagala tuyiseewo ne internet. Ne bakugamba okay, no problem, katusooke tukuwola ezizimba ekkubo, bw'omaliriza ekkubo tubuulire tulabe. N'omala okuteekawo ekkubo bulungi, ne bakuwola eziyisaamu amazzi. Lyewazimbye omaze okukola ekkubo n'olisima n'oyisaamu amazzi, n'ozzaawo ebiraka. Gwe baakawola sente z'ekkubo ozzaawo kiraka kuba wadde oyisaamu amazzi. Bw'ogira oti nti ate katukuwoze neza amasannyalaze, n'oddamu n'olisima n'oyisaamu amasannyalaze. Bw'ogira oti tukuwoze neza internet, n'oddamu n'olisima n'oyisaamu ebiraka, w'obimalirayo nga weetaaga kubagamba banaye mumpole sente, oluguudo luli anti twetwerolerako lwonoonese, ng'oddayo buto. Kitegeeza ogenda kuba mu sayiko y'amabanja, kubanga gwe buli lwojja tebakukaayanya. Eva omuntu bw'akuwola ofuuka muddu we. Kati ffe Bamuseveni beewoze, ate n'abaffe beewola nga ne sente babbanzi be. Mu buli ngeri yonna batya n'okutya, naffe ffennyini batutya, ate batya n'okuvaako, ne bagamba wayi katusigale nga tumanipulate nga tubakolere. Bo bano ne basigala nga babasasula, basigala batukozesa. Before you know, mujja tuuka ekiseera nga n'eggwanga Uganda temukyasobola kulikkiriza digital Uganda, ng'enseeba banje nnyo ezze n'erinnya ddala lyeyagala obbatuuma. Ate nabagamba mulaba ng'ekintu ekizibu naye nga kyangu nnyo. Tutandiikiriza mpola mpola, baatukkiriza ne tusayininga ku ndagamuntu. Endagamuntu ezexplaininga, ezikukkiriza, z'authorizing okubeera munnansi mpaka lweggwako. Bw'emala okuggwako toba munnansi mpaka lwoddayo ku mmase yaabwe. Tibannange nsaba okuba munnansi, anti nze jjaffe amakanga banzaala wali nansana, kaakati mbadde nsaba munzikirize, anti endaga ya muntu yange yaggwako. Nga nno omusajja baakamujja n'ewaabwe tamanyi na Luganda, oyogera Oluganda takutegeera, bozza mu Luzungu talutegeera bulungi, amanyi Lufalansa. Agamba teeka wano sente tulabe oba tunaakuwa. Basi ekyo togwana kubeera mutuuze gwe, kubanga tulabye nga alabika nga atakkiriziganya na mbeera. Muzzeeyo ku mbeera y'okuba nti tulina kubundabunda. Ebyo byonna bikutunuza eri mu nsonga ey'okusatu etukuumidde mu mbeera eba ekuumidde Museveni mu buyinza ebbanga lyonna, eya ssemateeka waffe. Ssemateeka gwe twateekawo mu mwaka gwa 1995 awadde Museveni okutufuga ebbanga lyonna, kubanga baamuteeramu akawaayiro namutaayiika akamuwa amaanyi akasinga okuba ak'enkizo mu buwaayiro bwonna bwe baateeka mu ssemateeka. Akawaayiro akasinga okuba ak'enkizo keeka akamukkiriza okukwata ku ssemateeka wawulirira waajagalira. Ne kongerwako akawaayiro akalala akamukkiriza okulonda akakiiko akanaakubirizanga ebyokulonda, Electoral Commission. Then ne kasiiringa n'akawaayiro akagamba Museveni nti alina obuyinza ku kulonda abalamuzi b'eggwanga. Kitegeeza bw'aba yalina obuyinza obukwata ku ssemateeka waakussaamu akawaayiro waawulirira waakeetaagira, era waakukaggyiramu waawulirira waakeetaagira. Akawaayiro akalala ke kamuwa obuyinza okulonda ab'akakiiko kw'ebyokulonda, ate nga obululu akyabwagala oba obuyinza akyabwagala. Buli lwe banaategeka akalulu be bagenda okumuwulira kyayagala bajjemu kye bajjanga okujjamu. Mwe ne bwe mulonda ne mugamba 10 ku 10 tulonze ono,
tebalina nsonyi basobola okulangirira abantu kati mwalaba ku gongongo oyo musajja byabakama asobola okugamba nti ye Museveni yafunye 10 ku 10 kale ne Kyagulanyi yafunye 10 ku 10 wano naye Museveni yawangudde. Ffe tulangirira ekisembayo akakawayiro ne bakugamba nti demokrasiya agamba bw'onoobanga n'okwemulugunya ku bivudde mu kulonda genda oddukire mu kooti. Ogenda okutuuka mu kooti ng'eriyo bawinyi ddolo. Museveni bajja n'eri ku Malwa n'amuyita n'amugamba jangu nkuwadde obwa Ssaabalamuzi. Ekitegeeza toyinza kwewuunya bw'olaba nga winyi ddolo atuuse nga Ssaabalamuzi mu musango oguloopeddwa Museveni n'ajja ng'awoza nga ye puliida wa Museveni amuwolereza. Lwaki? Yamuwadde omulimu. Kossa ne bannaffe abali mu bitongole ebitulugunya abantu oba ebitulugunya ebityobola ddembe abatakimanyi nti baweereza baggwanga wabula bo beetwala kuba baweereza ba Museveni. Poliisi n'amagye okwetwala nti ye wingi y'ekibiina ky'NRM enkwasi y'emmundu era nga bo bagikozesa nga bwe baagala. Kyova olaba ne mu bali ku lutusi baabwe ab'ebibiina nga SPC simanya Crime Creators oli yavaayo n'abagamba we can kill for the president. Ekitutwala ku nsonga endala ennene eyaddira abantu ne babateekamu doctrines ezibalowoozesa nti patriotism kitegeeza royaltism mu kukkiririza mu Museveni. Very many people, those who call themselves cadres of NRM, undergo a series of programs, training programs, nga bwe bagenda ekyankwanzi nga babasomesa nti patriotism kukkiririza mu Museveni. Kati ewaffe the only people who know the meaning of patriotism are you, people who have got the guts to stand up against this regime. Naye bali bannaffe abalala ne bwakula bagamba bano tebaagaliza nsi mirembe. Teriyo omuntu alina vision kwenkana Museveni. Eyo y'endowooza y'Abannayuganda abasinga obungi abagenzemu ebyo ebiproguramu. Era abantu bangi aba undergoing ebiproguramu ebyo eyo y'endaba yaabwe ey'ebintu. Kussa n'ab'obwongo obwalookinga abalowooza nti whenever they talk about okulwana okugenda mu nsiko okulwana ensiko bagirabira mu miti na bisaalu ne batamanya nti ensi ekyuka with the digital migration. Ensi yakyuka eyali edda ensiko y'abantu yene yange gy'olaba. I can decorate it nga bwe mpulira bwe njagala. Yensiko yange. The tools I can use, or guns or weapons I use, the main weapon I gain the control of is my brain. And that is the weapon gyetukozesa okuba nakyemalira okuba nti takola ki tatufunga mako. Kati lwaki akyaliwo nnyo ti bannaffe bangi ekyokulwanyisa ekyo ekyamakulu tebannakinunula. Ekyokulwanyisa ky'obwongo tebannakinunula. Kwe kubeerawo kwe ebbanga eddene. So baganda bange, Museveni nga bwe bagambye alina control over the state apparatus. Gy'asobola okukozesa akozeseza nnyo state apparatus to intimidate and instigate fear amongst the Ugandans. Fear is a very, very good factor that has helped Museveni to keep on controlling us even up to now. Very many. Like now we are saying tuvaayo kuyimirirawo okulaga obutali bumativu bwaffe mu mateeka. Mu mateeka. Okulaga obutali bumativu bwaffe. But very many people still fear. Oli ne bw'omugamba nti it is a stand down, a sit down strike whereby yimiriza by'obadde ogenda okukola. In respect eya struggle gye tulimu. Ogambe nti ku lw'abantu baffe abaawambibwa, ku lw'abantu baffe abattiddwa, ennaku z'omwezi nga 8 tutandikira awo okubanja abantu baffe. Teriyo mulamwa mu kukola bino kubanga nabali tebaamanya. Singa baamanya nti baakuwambibwa ku olwo lwe baawambibwa, singa oli yamanya nti ndi wakuttibwa ku olwo, oba oli awo teyandigenzeeyo.
kubanga byabatuusibwako tekuliiko muntu kyayinza kera ku makya n'akyeyagaliza. Ate bali just bali representative bo mu kino osobola okugaana okuyimirirawo ku lwabwe, kubanga ffe tetugamba nti tuyimirirawo ku lwabwe ebikomaawo, wabula tulabe nga n'omuze ogwo tugukomya gwe kireme kutuukako. Wandisituse kati nga tukyalina amaanyi ffenna. N'abakyaliwo nga tweyambisa bannaffe abatono abaakatwalibwako tusobole okutaasa abasigadde abangi naffe okwetaasa kireme tutuukako. Naye ojja kutuula olemese buli nsonga. Lwaki? Eggwanga yali jamu obwesimbu n'ak'obuntu. We lost integrity as a society. Buli muntu yeerowoozaako, kasitanze nekusa, kasitanze nebaka, abalirwana ne bebayisibwa obubi. Naye ekyo kyekiyina kiri ekintu kimu nti kirina essomo lyekigenda okututeekamu nga society. Lwakubanga lijja mpola mpola buli omu kimukwata mu side ku lulwe, buli muntu kimukwata ku lulwe. Oluvannyuma kijja tugatta, naye kitwala ebbanga ddene. Abagenda okosebwa bangi n'omutima gw'okwerwanako gujja kubanga gunyigirizibwa. Tegugamba nti gujja kufa, guziŋŋamamu gunyigirizibwa naye nga gusigala mulamu. Ati the climax mwenna mujja kubanga mumaze okukitegeera nga kizze mu bwongo nti okwenunula kyetaago kyaffe nga bannansi. Abadde atembeeta NRM n'abadde atembeeta NUP n'ODP, FDC, UPC, CP, GEMA n'ebirala. Mugenda kuzuukuka mwenna nga mumaze okukitegeera nti kati we tutuuse okwenunula bwetaavu bwaffe. Tekikyali nti bali aba NUP, bali aba People Power, bali aba FDC, simanya UPC, GEMA, DP bokka be beetaaga. Wabula kifuuse kyaffe nga Bannayuganda. Then tujja kutuukayo eyo. Bwe tuba tetwagala kituuke eyo, kyekiseera tukirabe nti kyetugenda okutuukako, tukireceiving, tukyacknowledging era tukyadopting nga tekinnaba kujja. We can influence it nekisembera nga tebiri ebirala by'okutuukako tebinajja. Tugamba wayi ebyo katubyegeme kuba tukitegedde nti tujja kutuukayo. Ndakubiriza buli muntu ajje ku miramwa egiraba nga gitutwala okwenunula. Okulwanagana kwaffe ng'abantu olw'ebigendererwa by'abantu ab'enjawulo tukuveeko, kubanga gwe ojja kwesiba ku kwagala okulwana n'omuntu oli naye ng'ekyamazima asasulwa kukuleeta ku lutalo buli ddakiika musobole okusigala mu mbeera eyo nga temutambula. Bwe tuba tuli baakulwana kwejjako propaganda ono nga bw'azaatukuba, tutegeere omulamwa gwe twanona omukulu gwe tuba tufokasingako, akulumbisa propaganda, muleke ne propaganda we tomwanukula tomuddamu tokola otya, ajja kusemba nakyo.
ekiyambye ebintu bino byonna okwandala buli lwe bakikukubisa oyagala nnyo okyanukule, buli lwe bakikukubisa oyagala nnyo okirwanyise. Ekintu ekirala wano kulwanagana kwetulwaniramu wano ku social media, njagala kukakasa ekintu kimu, tolwananga kukakasa muntu nti oli mutuufu. Gwe wabula ky'oba okola teekawo ebituufu. Amazima galina ekintu kimu geerwanirira. Amazima tegeetaaga kubumbirako bulimba okusobola okutuukirira. Go galina ekintu eki ogawa buwi budde. Ekigambo gundi yalya, gundi akolera Museveni kyafuuka slogan mu struggle yaffe. Era kati bwe twogerera tugenza otuuka kati guno omwaka 2023 ng'oyo yekka ow'obwongo obunafu gwe kikyamenya. Oyo yekka ow'obwongo obunafu yakyamenyeka ekigambo gundi akolera Museveni, yakyamenyeka ekigambo gundi yalya, yakyamenyeka ekigambo gundi munyambi. Bakifuula kati ekitakyalina makulu. Kye tulina twapiiringa ku bwongo bwammwe abasigadde. If they call you that, just keep quiet, don't respond, don't fight in that angle, wait, the truth will prevail. Amazima gajja kuvaayo, nakyemalira ye muntu gw'okolera nga tayinza kukubikkirira. Essaawa ya leero naye yakizuula nti bw'aba ayagala okuttatta n'ekitiibwa ky'omuntu amwesibako nti ankolera, amwesibako nti tukkaanya. But the more a person keeps on preaching the message of the struggle, we should not waste time to follow any propaganda, because apparently tetusobola kumanya ani ali ku propaganda, ani ali ku mazima. Wabula buli muntu kati amazima twageesigaliza ffekka, buli omu agakkiririzaamu ku lulwe. Kasita weeraba nti oli straight, you're not defined by people's definitions, but rather what you believe in as a person. Gwe kyokiririzaamu ng'omuntu kye kidefininga ky'oli. All you know, you should know, nti buli lutalo oluteekebwawo nga luteekebwa ku mulwanyi munno luyamba nakyemalira. Kati twapiiringa ku magezi gammwe abasigadde mwe muli tubuulira ti gundi amaanyi gagatadde ku banne oba gundi kati amaanyi agatadde ku struggle. Then the judgment should be yours. Mwenga abantu yensonga lwaki tugamba tulibalabira ku bikolwa byabwe. It is from your actions that we can prove whether you are with us or with them. Either you are for us or against us. Banange, tujja kwongerako aweera, tujja kwongera ebigambo mubiwulidde bulungi. Olutalo luno lwe tulimu lwaffe ffe nga bannansi, era ffe tulina okululwana okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe. Teri mulala agenda kuva mu nsi z'abandi ajja atulwanire, wabula ffe tulina okulwerwanira nze naawe kuba buvunaanyizibwa bwaffe, era nga ffe tulina okugwekolera omulimu guno, tewali mulala agenda gutukolera. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda nsaba bankuumire. Tujja kuddamu ebigambo tubyogere. Mweraba.